Program Gyenvudde mwetukuleetera abantu abakoze omukululo n'ebyokuyigirako mu ggwanga nga bakunyumiza emboozi y'olugendo lwabwe mwe bayise okuva mu buto bwabwe okutuuka we bali kati. Ebyewuunyisa, ebisesa, ebiyigiriza n'ebizaamu essuubi byonna mu Program Gyenvudde ne musajja wa Kabaka Matovu birimu. CBS ne Professor Badru Malimba Kiggundu gwe tuwuliriza kaakano. Program Gyenvudde bebaza nnyo abali ku mukutu gwaffe ogwa CBS FM official abatugoberera abali okumpi newala. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Professor, tugende maaso. Ogende nti mwali abaana abawerako nga mulinga bwa mikulu. Twali tusukka mu 10. Stage yanjogererako. Mirimu ki gye mukola mu maka bwe gati ag'omwami w'omuluka? Twayigirizibwa okulima nga bukyali. Okunoga emmwanyi nga bukyali. Ate nga era twali tumanyi nti twazinoganga n'ozireeta waka muzaanika namuzijjayo nga budde bugenze. Aye namuzaanika enkeera mulina okulaba nti emmwanyi ezo zikazibwa bulungi okugoberera ebiragiro ebyabangawo. Zaalingako n'ebiragiro? Obulimi bwali bumanyiddwa mu Buganda gavumenti. Nga bwa biragiro? Tomala gaalika? Olina okubuulirirwa engeri gy'olina ozirabirira ne zitawumba oba ne zitabamu ttaka nakuba twayanikanga wansi. Olwaniko wali? Kale twalimanga n'eppamba n'emmere ebitooke twalinanga ensukula n'okulonda n'okulima n'okusimba emmwanyi. Naye n'omusiro gwange taata wange namusaba ampa ennimiro eyange mu baana bonna ng'era awaggwa Kiggundu. nze namwesabira nga njala kuyiga ekiz'okulima emmwanyi nensima emiti gyange nga 40 era benaddanga nga ku masomero nga ntuukira mu nnimiro yange benazisangako nga zengedde nga nyina ozinoga nenzaanika ng'ate nyina n'okwanika ziri ez'abangi era bwe zaakalanga neŋŋantaata ompimire mu mmwanyi zange nsobole okulaba ekivuddemu, endebe mmeka ezivuddemu oba laatiri mmeka nga tetunala kwogera mu kiro. Oli mu laatiri? Tuli mu laatiri. Mulembe guno gumanyi laatiri? Era batono nnyo okuggyako nga ffe abamu nza okumanya nti laatiri ne kiro osobola oziwanyisaganya. Mizannyo ki gye mwazannyanga ng'abaana ebiseera ebyo ku 95? Abalenzi twalinanga okwekolera ttena, ekiyita ttena oba okuzannya omupiira ogw'ebyayi. Njoka? Nga ffe tuyiye omupiira ogwo netugusiba bulungi netusona n'ebyayi ne kavaamu nga konna kapiira ddala nga tukakubira awo mu luguudo kumpi n'olujja lwaffe. Twanyumirwanga nnyo. Twayigira olwo mu kunyumirwa musaala ddi? Eddiini yali etiwaka? Essaawa z'okusaala kitaffe yali munnaddiini nnyo era ng'essaawa ez'okusaala tezitutuba. Byonna muzannye naye swala erina okubaawo, erina okutuukirizibwa. Ate byonna ebyetaagisa nga tunaakusaala nga birina okubaawo. Amazzi getekukubaawo, twagala nga ku luzzi, mu ndebe oba mu nsuwa. Zino enzizi ez'okubbikamu obubisi ez'enkoma ezo naye nga oluzzi lwaffe lwalinga luyonjo mu kutunulamu bwoti nga weerabamu ng'olabanga endabulwamu. Naye of course nga tetumanyi chemistry ew'omunda oba germs ki eziri munda tolina ngeri gyogiraki okulyako ag'okunywa nga tumala gafumba negateekebwa mu nsuwa era nga mutegasena oganywa.
Akaana ka Kiggundu kafaanana katya mu size yako? Emyaka gyako egyo 10 emeka? Kaana ono akazaala omwana mu 5. Nga kafaanana katya ka? Of course tekayambalanga ngatto tekazirinanga. Era ne wakati wali yali azirina? Wani? Ewaka waliwo yali azirina ng'ogyeko omwami w'omuluka? Ne maama tebalina ngatto. Naye nga tulina emikalabanda. Mikalabanda? Nga gyambalwa ddi? Ng'ogyambala ddala ng'ogenda okusaala. Ozofuna wuzu. Walina otyo. Olina okufuna wuzu ebigere nebinaaza nebitukula n'oyambala engatte emikalabanda. Kitaffe yali muddusi nnyo ku mikalabanda. Era bw'omusobyanga nga olina kunywera. Omukalabanda guvaayo? Omukalabanda nga ateekamu ekigere nagoba speed. Loteyibaala. Musula muti ebyokwebikka ebiseera 1995? Muge mwalimanga paamu? Tulabakanga ku ekyombe kye nagambye kyebayaliranga mu ddiiro. Ekyekirago? Ebitoogo. Nga kwe tusula. Kiwempe? Ku kiwempe. Naye nga twebikka mbugo. Ebikunta? Oluusi twakoleranga emifaliso nga tugikola mu obudeeya netuteekamu oluwanyi munda oba okusala pasipalamu n'amala okukala netwekolera emifaliso nga tugenda tukula nga tuwulira embirizi wali zenyiga nnyo ku gundi ku biwempe. Twasulanga kirindi. Mugwa bugwi. Muddiira kasaka twamalanga okunaaba. Ne mulya bulungi? Bw'olina okumala okunaaba nga tonaba kulya kyeggulo. Kuba twalina okunaaba n'osala essola ey'akawungeezi ekyeggulo ne kireetebwa ne mumala ekyeggulo aye ne musala essola ey'essembalo omusonyiwe olwo nga tutuuse okugenda okwebala. Tusamba abavubuka ne bagenda basuumukamu. Newabaawo akiyite kyalibadde oba nga Kigango boys quarter. Ekitundu ekimu Kiyungu, ekitundu ekimu ennyumba y'abavubuka mu bedroom ng'emu. Ebitanda byaffe tukola bikole bya miti. Bino ebyenkondo? Olwo buseemu otandise okwegomba? Nsambya. Wegomba okusulako wansaawa. Gyenvudde. Obulamu bwe butunulako nga nti Mukama yeebale. Tutuuka wano nga tukyassa embirizi tezamenyeka. Ate nga buli stage watuukanga ng'ogyegomba ng'ate ogikoleredde ng'era ekusanyusa. Nnyo. Weewaawo. Yeesebo. Awuliza CBS mu buli ebiseera ebyo omwami w'omuluka alina leediyo? Yali amanda. Amanda oluvannyuma nekifuuka battery naye nga eriemu bweti mu ddiiro ng'etuweereza ebifa mu nsi. Naddala ebifa mu Buganda. Twawulirizanga naye nga bw'omanyi abaana nga tebali nga bakulu basanyusa olusuku ddala kuzannyako bazi kiseera kya mawulire oluusi kaliisoliiso bakadongo kamu nga kumpi nnyimba zituwulizaako. Weewaawo. Awo wennyini njala kuwumuzaamu abatuwuliriza. Luyimba ki lwojjukira tuvuga nti biseera 1956 tuba tubuli CBS ewulizeemu abatuwuliriza biseera ki? Abayimbi ki abaaliwo ebiseera? Walingawo bakadongo kamu ne Kafeero yajja luvannyuma. Kafeero wajjuuzi wa myaka gyaffe. Naye akayimba konna gwe kooga nti tuwummulemu ne kano.
ojja kunsonyiwa kuba nayagala nnyo ebintu ekiyitibwa science buli kaseera yakunoonyereza sayansi mweje emifaliso gya pasipalamu kuba mukolera mweje emipiira egy'ebyayo ddala ege okusula ku birago nga sayansi gwe kuba mukolera lwaki omupiira gusobola okuyimirirawo ne busamba butakutuka byayo byemwasiri nga kinsanyusa nnyo okulinnya emiti egyo ogenda okunogayo ebibala nakyo kinsanyusa nze tulinga obukima nakuba tudiranga nkima naye nga bitusanyusa akayimba konna nebekaba kakizayo konna akakujjira tala kuwumuza abatuuliza CBS okoze enyimba nyingi zabanga nnyo ezayire naye ojja kuba ontadde ku kigezo ky'amaanyi obuli olwayitangamu nga owulira ndongo n'ebigambo nga tobitegeera kubanga telwalinga Luganda ompadde ekigezo ky'amaanyi eri wamala tibaaliwo eri wamala yesu yaliwo ansonyi obutamujjukira era awummula emirembe yali muyimbi ddala tufunemu eri wamala kale mujenkage wewaawo kulisaayo mukuumulamu n'akayimba ako akamukadde waffe eri wamala webale nnyo okwekuumira ku CBS nkakasa nti abantu mwenna mutuulira bulungi bannamawokota ewakayima wekitiibwa Gabriel Kabonge ne bannabutambala Haji Katambala sebo nkulamusizzaako nnyo ndi ne jjajja wa Buganda ono Professor Badru Kiggundu atubuulira gye nvuddewo abali ku mukutu gwaffe omugattabantu CBS FM official bane mwebale nnyo mwebalire ddala Sewankambo Swaziland manyi nti obeerako nnyo omukungu Enoch Mayanja Kiyaga owekitiibwa Reverend Kaakano e Manchester mwebale kuliza CBS n'abantu biwaffe yonna bannakalungu Vira Maria Kabukunge Kyamulibwa Kyato balamusizzaako nnyo musajja wa Kabaka abirimu yematovu program gyemvutte mukulu otandika okusoma kutandikirawo okusoma banayo abalungi mwebale kudda mwebale kuwummulamu saiso okukomawo twongere okuwayamu olwokuna okumanyagana okusoma ekyalo kitwaleko kitayita twaliwo essomero kitaffe lyalowooza nti asobola okututeekamu kakitaffe yayagala nnyo okusomesa nakubaliriye okusoma yakoma mu primary 6 primary 6 esomera mu ssomero n'abagereka nga primary 6 ebiseera ebyo obuzito bwayo ddala jjajja amuzaala jjajja Kyonoka eri abeera mu Katwe era Sirimaani Kyonoka musajja era akulira ebyalo bya Kabaka kaakati nga tudda ku mulamwa kitaffe yalondamu nze ne mukulu wange gwe nali nzirako si munda yemu ya maama ngeri yalina abakyala yena ffe twakola tetumanyi nti maama yange aliwo ye maama wo kuba tekyagananga mukyala aliwo kuyonsa mwana wa mukazi mujja nga mukazi mujja ali kukatala bali akulima namuyonsa ali awo akaaba ng'ate amabeere gajjudde nga kale tetwamanya nnyo sayansi oyo naye simutegeera nakamate okuyonsa omwana wa Nalubega nga tewaliwo bino nti omukazi anaaluga omwana wange omukazi anaayinza okukola kino betyo Mukama Katonda tumwebaza betyo twakuzibwa kakitaffe n'alondamu nze ne mukulu wange gwe baayitanga omugenzi Abudu Tebukya era yali abeera Mutundu wano
n'atwala ku Church of Uganda Primary School in Namayumba. Kyalo bakiyita Bukuku. Awo atwalayo nga tutandika mu primary 1. Yatwala wa mukulu waffe nga si taata ya muzaala wabula nga bamanya ebika byaffe bigazi oba n'empya nazo ngazi. Mukulu waffe oyo ne mukyala we nabo bonna Mukama yabajjudda sibogerako bubi naye baali bakambwe. Gy'oli Yendi ne mukulu wange. Kati taata bye yakimanya omwaka ogwasooka n'atukkiriza n'atugumiikiriza tukusomereyo. Naye emyaka egyaddako naga nti abaana bange nina obbasengula. N'atwetikka ffembi n'omukulu wange oyo n'atutwala eka Abasanda n'okutambala. Ewaali muto we ddala yennyini yali amuddako. Taata waffe omuto. Taata waffe omuto bamuyitanga Asumani Lukwago. Yali omusigere wa Kabaka w'omwami w'essaza Katambala. Kati ne tubeera tuli mu kika. Mwe mudda ku kika. Taata oyo yali tasula wala nnyo okuva ku ssaza ate nga n'essomero lya primary teriri wala nnyo okuvaawo. Tutandika okusoma naye tuba twakamalako mwaka nga gumu oba ebiri kitaffe oyo n'akuzibwa obukulembeze. Omukulu ono Asumani n'atwalibwa Essese ku bizinga owakweba atyo n'ateebereza okwettika abaana ba mukulu we abatwale ku bizinga. Embeera tanagimanye eyo kyaba atusigira ew'omukyalo omu njukira linnya erimu lya Mmeere era batugamba nti yali Ssengaffe ng'abeera awo ku muliraano Kasana nakyo kiri awo Mukabasanda. Kati awo twabeerawo omwaka nga gumu embeera netasoboka. Ssengaffe oyo tiyali tuyita mu'min tiyali musiraamu. Ebyeddiini nga n'emirimu gye yayingamu okusobola mubisi. Ate bagulina ne gukula ne gufuuka ekirala. Batuyigiriza okusaba twava ku masomero tujja okusamba amabidde ne muyiisa Haji agenda okuteekako omwemba. Taata naga Haji naga nti abaana bange ewa Mmeere wano Mmeere nankwadde mwanyinaza abadde mulungi tekambajjewo. Olwo muli ewa Mmeere ne wala baganda bamwe be mwaleka eri mubawuliza naye nno wategedde olugendo olwali ngaawo wakati kati atusitudde taata ala atute magonga obusujju ate yeriyaani eriyo jjajjaffe era mu kika. Mwannyinawo oyo jjajja yali yafumbirwa jjajja azaala bataata bobeddirango. Kati era omwami oyo bamuyitanga Isambugga Magonga omwami oyo Isambugga yali musajja mututumufu, yali musajja mukozi nnyo, yali musajja mulimi ng'asinga kulima bummonde loole ng'asobola oziwezeza obummonde obuganda obuzungu tuyita obuzungu Irish potato. Okuva awo okugenda ku ssomero e Kabasanda nga mayiro 5 amagenda 5 amadda buli lunaku ze 10 ebigere temulina ngatto tetumanya kuzimanya nibi nga tutemubimanyi nga abaana bato tukeera mu makya kudduka mbiro mu bukubo obwombyalo okusomako emigga ng'olusanga gyaladde ogenda okusoma e Kabasanda.
Mukama nakkiriza ntumalako Kabasanda mu 58. Olwo okumalako level ki eyo? P6. Baganda bamwe mwaleko ebyo nabo basoma? Nabo basoma, nabo bali mu ngeri yaabwe. Bali mu masomo ganjawulo. Kakati ffe tumalako primary. Nobaawo omwoleso. Emyoleso gaabwe gye mumanyi egy'abaana. Abazadde babayita. Abaana batandika okukolesa emisono bakuyimba, emizannyo. Awo bebiggwa ebyokuyimba biki ebyo okwolesa. Omukulu w'essomero omugenzi Kinene kuyita kwasangula kwasanguza abaana abakoze mu ngeri ez'enjawulo eri abazadde babamanye nga abagabira ebirabo atuuka ku mwana asinze banne mu byokusoma, omwana asinze okujjumbira ebyeddiini ate omwana asinze empisa ennungi yali Kigu bino okubimalirizanga ye Badru Kiggundu. Engalo zivuga nga mbitegeera amakulu gaabyo mpale nyimpi yakaki n'obusaati bwasolanga otuwa mu biseera ebyo naye ntunula mpulira naye nga nti ki kino kati ne wabaayo omuzadde omu n'awanika omukono ate ekyewuunyisa omuzadde oyo teyalina mwana n'omu mu ssomero eryo naye yali musajja mututumufu era ye mugenzi Alhaji bamulanze eki awempigi kwesoma namuwa omwaganya issebo Haji naganje bannange ebyogedda ku mwana oyo njagala mwenna mubeere bajulizi gyendi njagala nfuuke omuzadde we olwaleero negatte ku muzadde oli Katonda guyamuwa tuyambe omwana oyo okusoma tukalwalimala era omwana oyo njagala kuba leero mwenna mumanye nti njagala buli luwummula ajje ewange empiki amaleyo ekitundu ky'oluwummula ate ekitundu ekyakimalire mbakadde baani ekigendererwa njagala asinkane batoobe ne baganda be abakulu n'abato ne bamaama be wakati tufuuse yabo bategeeza nti tufuuse omu n'abazadde b'oyo omwana era ebyo nambiwulira nga tubiteekako omulaka mwana wa myaka 13 oba 13 nengamba nabinyonyola ntya taata wange n'omuzadde oyo sirowooza namutukira mukwatako mu ngabo sironki kitegeeza ajabaasi ono kaca jabaasi bamulanze eki kati netutambula ekiro ekyo tuddayo emagonga mailo zaffe 5 eri taata gye yabeeranga olugendo lwa mailo 14 okuba emagonga ate olina okutuusa amawulire naye nga nti tebeeza nabyogera ntya engeri gyembisengekamu tomanyi namakulu gaabyo kati netuddayo emagonga netwetegeka ate okusembuka kuba twali tumaze emisomo tusuubira kati tutwala amasomo amalala nga tutambula olugendo lwaffe abamaira 14 n'ebigere mutali ngatto nga tutuuka eyo taata yali taliyo agenda mirimu gye ebyobusuubuzi yayinga busuubuzi agenda mu butale n'atwala emigugu n'agiraki kale byakomawo nenfukamira wansi baana bange mwebale kudda ki muli mutya mwasomye mutya ntaata waliwo ekyatuuseewo naye gwonomanya bwogira ki bwokitegeera waliwo omusajja mukulu omu Haji bamulanze eki yakoze ekiyamu mu lujjodde lw'abantu
omwana oyo maliridde okufuuka muzadde we naye kati noyo kitaawe Katonda gwe yamuwa tusomese omwana oyo okusobola bwayimaliriza emisomo gye era nemukuwummula njagala ajjenga ewange amale ekitundu ky'oluwummula ate ekitundu ajakimala eno era kitange naye nawaawaala ekinuga ekyo yali takiwulirangako naga omusajja oyo namuwulirako oyo omusajja oyo musajja mututumufu musuubuzi abeera mpigi mu training center njala tugende tumunoonye tugende tumukyalire olunaku terwali kannawaanyi olunaku lwakeera enkeera netubambaga okuva kitayita mulinnya kyo tulinnya bugaali olwo nno tufuna kagaali netugenda enamayumba mailo zaali 4 bugaali tubako otuleka netulinnya baasi zino ezasooka okukola ku luguudo lwe hoima abo kikampala lwa Sulemani Sserwanga nzijjukidde nazuulira nezituleeta e Kampala olwo wali olinnya ku mmotoka lwasooka tubuulireko experience ya baasi nawulira nga alinnye mu nnyonyi banavugako olula akagaali okutuuka e Kampala mayiro 29 gattako lya 4 mayiro 33 kale naye okulinnya baasi ng'olaba nti kyamuwendo nnyo ogiyingira buti osangamu baani biki biwalaba ebyenjawulo omundi gw'okusobola okulinnya emmotoka sangamu abatambuze apawerako nga bali mu mboozi zaabwe naye ng'omwana omuto nanyumyaki motoka tiwagitya bwe yesuukunda ebyo nalina bigumira ngegenda egwa mu binnya nga nsigala nnyumirwa obutefuta kozi kiro nakinyumyako nga nkomyewe mujja Kampala tujja Kampala ate olwo mweyongereyo wa Haji Abbas bamulanze eki bateekaawo kumpi mu paaka enkadde eya takisi netulinnya Kabangali twalinnya gundi Morris motoka zaali nga aliwa Morris zakolanga takisi netutuusa empiki awo nno obutafuta bulambula kati ate ndimu enedduka nnyo okusinga eri baasi ntonotono olutunudde ebizimbe Kampala wali tomujjanga olusayizi kijja olimu emyaka 13 kekalenzi kampi kato kanene kakyali ate kalina nangatto mu Kampala wuyo tutuuse empiki ntandika okubuuza abantu ku kkubo tuwagala omusuubuzi omututumufu Haji Abbas omulanze eki tumusangawo oline taata nti ekizimbe ekyo mukirengera ekyo byonna bibi ebyo edduuka lyali ddene ali mu dduuka eryo netubambaga tulinnya amadaala tezalinga za ku kkubo wansi olina okulinnya amadaala okutuuka ku kibalaza mema ekisooka ogenda okutunulamu nti munda mu dduuka ani gwe nnengera ye mwami gwalabako ku ssomero gwe nalabako erina enkofiira mmyufu ey'omujunga bibanyi taata nemugani taata wuyo naye ye yasooka okunnengera agandi sikaga Badru kangaako simanyi kitange ekyalowooza omusajja okutandika okuga nti omwana Badru kange amutwalidde salaamu amangu ago bagonganye mu kifuba baba ng'abazadde beyanjudde nze gundi tewaliiyeko abasanda naye nze naliyo omwana oyo yansanyusa nsalawo nga matidde afuuke omwana wange kansubire tekijja kukosa era nja kutegeeza nti tujja kwegatta mu ngeri yonna olabe nga omwana okusoma kwe genda mu maaso bulungi
era njagala buli luwummula ajje abeereko wano waffe asobole okuzanya ne banne bamanyigane ne bamaama be asobole bamanya nabo bamumanyi obuzadde bubeera bujjuvu kati gwe Haji oyinza okugenda benna amala emirimu gyange egy'olweggulu wa leero kati tugenda eka bakuwaddeyo Haji teyanywa wadde nakasoda Haji sijjukira amazzi lwayitangana sijjukira naye bayugira ng'abazadde ddala taata nampa akafoomu ak'okutuulako otuula mutabani nze yampa oba kakiika oba kasoda nga gwewulira biwooma mpulira biwooma naye nga nkyewuunya obulamu obwekika sibulabangako kale bwe bwaziba tutambula tugenda eka nga tutambula butambuzemu si wala nnyo naye olina kumalako tamu nini nokkirira wansi ali nogyosa osaba oluguudo lwa kolasi nogenda Masaka okutuuka wali amaka ga taata oyo era ogatuukako nga ndabanga maka ga muzungu engandi nga n'amasannyalaze ga kyanewunyisa ennyumba nnene mabaati yesu naye nga nnene waliwo n'ennyumba enkadde bwana gali amaka amakadde gali gajjajjaffe ndowooza naye nga abalenzi abakulu mwebasula ennyumba eriko n'ekigango banaye ng'olinga agenze kugombola naye agenze bulaayo awo ennyini Profesa we tugenda okutandikira awuliza pulogulaamu gyenvudde nange musajja wa Kabaka birimu ye matuufu gwe muwulira ye Profesa Badru Malimbo Kiggundu atubuulira gyenvuddeho atunyumizaamu obulamu bw'obuto nkakasa nti gwe omuvubuka omuntu wa Katonda yenna gwe awuliza CBS mu gyenvudde gye tumutandikidde naddala mu nkuza ey'abaana naddala mu Buganda wano nkakasa nti olina kyofunamu pulogulaamu ey'olwaleero mukkirize ekitundu ekyo ekisooka tukifundikirire awo mbaagaliza akaseera akalungi nga muwuliza CBS mbaagaliza ekiro ekirungi ne wiiki etandike bulungi nze musajja wa Kabaka birimu ye matovu Ssaabasajja Kabaka awangaale.